era sirowooza nti bantu bangi e Dubai abalina complaint ku by'okujjanjabwa, ku by'okusoma, ku by'enguudo and how the system operates. Bw'oyogera n'abaana babadde mu Emirates bakutegeeza nti system eri seamless. Okay? Ne baba employer wo ate ekigambo kimu nti bw'anaamenya etteeka lebalo omuntu akuwamba ate n'akusuubiza yoyo gw'ogenda okulonda. Buli kintu kyetaaga okukyuka. Awo abantu ba Uganda bewandibagire, that is where they would have supported cooperation agreement ya DP ne NRM kuba eri ku bintu ebyo ebina. Abakulu ba NRM bagenze Mengo nga bakulembeddwa vice president era abakulu ba Uganda. Katikkiro n'agamba nti Buganda bwemba namutegedde bulungi neetegefu okuteesa ne gavumenti. Sikiwa nti wano Buganda esinga obukristaayo n'obukristo Western Uganda oba esinga obukristo n'obukristaayo Acholi Teso West Nile, but wosanga nga wali okugobanya emizimu ne demons is Buganda. Is it correct to say nti bizeemu? And my argument is it is incorrect. Mukulu Museveni is right bwagamba mulimba bwemugamba nti bizeemu. That's a correct statement. Incorrect statement, sorry, nkyamu statement entuufu eri nti byaddamu dda. You don't say byaddamu. Okero obwana obw'amasomero. Why the justice system, why it has to look through the entire system up the Supreme Court is to be very sure ntono tebamuwanika nga si yatta obwana. But ye Mukulu Museveni ajane ayina philosophy endala, and that philosophy eri nti ye bwakulowoozaako you are guilty. Yeah, that is his philosophy. That's why you see he calls you a criminal. Kasita kulowoozaako watemudde terrorism, whatever it is, then you are guilty, kati jangu weewozeeko. That is his view. The only unfortunate thing for Uganda is that view is armed. Practice makes perfect. The more we hold the elections, the more they become imperfect. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios, John Kakande, Charles Rwamushana, Kennedy Mutenyo naye amaze okutuuka. Nja kuyitamu ku bitonotono. Amawulire gigasembedde olunaku lwa jjo nga munnaffe memba wa Gasimbagane tubadde tumusubira olwaleero okuba naffe wano ng'omulamuzi Justice Susan Okolanyi amukkirizwa ave mu kkomera, naye ate amawulire ne gajja ne gasaasaanira ensi jjo. Olwakakane ng'ayogera ku speed eyo, naye ate amawulire ne gajja. Omanya talina mawulire. Alina. Eno ensonga gy'aliko ya munywanyi we. Kakati. Badde nkyali ono mugyeko muzinda. Ali ku nsonga ya munywanyi we. Ayagala agigguse bulungi. Atuuse empigi. Namukwata. Ne bamuwamba. Era bu video bwasaasaanye nga bulaga abasajja abalina obukookolo, naye ate nga babulaga n'abatrafiki. Abatrafiki bamuyimiriza. Traffic police nga emuyimiriza, bali ne bajja ne bamukwata ne bamuteeka mu motoka yaabwe ezakazibwako erya drone ne bamubuzaawo. Gye bukeeredde tinabaayo ategeeza ggwanga wawaali. N'olwekyo ndowooza bwe njogera nti tamanyiddwako mayitire kya kituufu. Amawulire amalala geega
baasi eyakonye gaali y'omukka enamumira ono ndowooza oliwo Kyaggwe ye waffe eyo namumira in fact awo wewaggala kati constituency eya Mukono municipality okutandika Mukono south era wewaggala leero eyo oba ekitundu ekyo kyekiggala division eya Mukono Central Division ne municipality n'otandika Nakisunga ekitegeeza Gombola Nakisunga nene Nakisunga munene Nakisunga awo singambe talina mawuli wenakulira Nakisunga awo nakulira muleke atuwa talina mawuli tuwulire sebo okufoka abaana kunene nnyo gulire ddene ensonga nkulu nnyo era yabadde registry mawulire gonna aga Uganda naye neewunyiza kubanga bwobanga ng'omanyiiwo bulungi sadaitemu bwobanga ova eno bwobanga ova eri olengera leerwe ng'esala bulungi ate kati wali kiriya ova ku luli we twakulira nga nsiku kubanga awo wonna n'awali essomero eryo eddene is it hill whatever okay ndyerabidde Hilton eyo yali nsiko kati wana awali ndowooza oba weya houses ekyo nga kisenyi nsiko naye kati wonna oba olaba bulungi kyabadde mu mutwe gw'omusajja oyo yabadde avuga baasi walabye traffic officer nga amuyimiriza ndowooza yabadde gundi yabadde railway guide ndowooza naye yamuyimiriza yabadde amutwe yabaddeko ebirala bitali bituufu in fact era awo wennyini emmotoka abantu abakozesa train okujja e Kampala we baboardingira meters very few meters awe gundi we yabadde kyenyini kakati mukulu kakande okutuuka ekyetume mukulu kakande ku station meters ntono nnyo zinganda bisatu kakande nze nayiga nabeerako muyiga katono nnyo omukulu yabadde mukulu mu buzungu bayita passed out ya passing out yafulumiza abajaasi 1,000 abamaze training maje omukulu akulira maje yajidde mu chopa ye nalandinga n'omukulu commander in chief naye najja mu chopa ye naye nalandinga emikolo negigenda mu maaso nga n'abazzukulu bamubugwiriza ago nagadde mawulire makulu era omukulu akulira maje n'alabulamu abamawulire bamubugiriza okubugiriza is what nga weebali bamuwa kampani bamuwadde kampani bamubugiriza okulaba nga buli kimu kitambula bulungi bazzukulu nabo era nabo nga batendekeddwa mu byekijasi okuva e Bulaaya sebo badde nkugamba nti ku mukolo ogwo omukulu w'amagye n'agamba nti ba foreign agents n'abamawulire abatabulatabula emirembe gya Uganda bajja kulwako nga bwekisoboka kubanga eggwanga tulina okuprotecting gains tusobole okufuna ebyenfuna ebirina obugazi bwa biliyoni 5 eza dola nolwekyo tosa mu masamwanga oli wano sebo amalala banaffe bakwata aba palamenti bakyali eruzira mukulu obole ne banne ndabadde basabye okweyimirirwa naye tebeyimiriddwa n'abalala aba nuupu ndoza babadde basaba kweyimirira kawempe eyo mulimu n'abagambibwa okuba nti babadde baagala okuteesa 13 beegatta ku musanvu ogwasooka bakkirize omusango bayimbulwe naye nabo ndoza ensonga zaabwe zikyajulidde ndabemu gavumenti ereeta enkyukakyuka buli wiiki ndabayo a new police announcement ku masomero ku basomesa
promotion egenda kukyuka kati ndabyeyo waleero emale sinagekaliriza nti ndo lunch allowance ez'abakozi ba gavumenti ndo bazijjeewo gavumenti egenda zijjawo n'ebirala bingi ya okay okwongerezaako mu palamenti ekiteeso wiiki eno omwami Namara bwana Namara bamuwadde olukusa agende aleete ebbiru agende ebbiru erongosereza mu kulonda leader of opposition si kulongosereza oluganda otuufu ekyusa kubanga ennongoosera kitegeeza improvement naye kino kukyusa ennonda ya leader of opposition n'okujjako so eyinza okuba for the better eyinza okuba for the worse eyinza okuba nga ejja kwetawo improvement eyinza okuba nga tajja kwetawo improvement ensonga nti ekigambo ekituufu nti ereetawo enkyukakyuka mu kulonda akulira oludda oluvuganya olunaku lwajjo electoral commission okusinziira ku kalenda ku shedu yaayo okulonda okuteekateeka okulonda abeero C1 neero C2 okwewandiisa mu register y'ekyalo kwakomye olunaku olw'eggulo simanyi oba mukulu wonna ninaanye omushana yewandiisiza naye anaatubuulira naye lwakuba abantu bagambye akadde kabadde katono lwakuba nti bannayuganda simanyi ddi obudde bwaffe lubeerera obungi oba bwe bubeerera obutono ne turn-up ndowooza tunagitunuulirako maaso bano ba Kennedy Mutenyo World Cup akyagenda mu maaso simanyi prediction ye ani anaatwala ekikopo this time naye ndowooza anaatubuulira ekyaleero kibaddemu emivuyo kale ampuliriza omulungi kamale okuwumulamuko kakati nekati mukyaganye pozi ono yaganye nagenza okuyingirawo n'agaana kati nze nkukkiriza ku kyegali omuka n'abaana kifaananyi Uganda kyerimu kifaananyi kya Uganda pozi nali bwetwali mu prime somero mulokulole mbera mugamba driver yongeza omuliro yongeza fire mwayimbanga mu Luganda speed yetu bowa bayimbanga mu Luganda please kakati nga omuti bwe gukuba muli waggulu tobalabula kasita owulira ekigambo tobalabula nga tobuuza duka buddusa you bend nga muli ku kkubo muli ku loole tuli ku loole waggulu driver yongeza omuliro kati tobalabula gana amatabi agayita mu kkubo kati you bend naye wobuuza tobalabula kuki nga gwakukubye dda now bwe guba kuba nga oli ayimba tobalabula naye nga advantage eri nti bwe gwatukubanga nga tugwa mu loole munda I never saw an incident nga tugwa wabweru but ekyatuyamba driver teyatuwuliriza fabaale bayimba because aliwo twatuuka ku kaserengeto nga tumugamba tolinnya ku breach olinya yaki kubanga ali mweri mu mutwe gwa loole mwe muli eno ku bed atuwulira ne waggulu nga tukuba ta breach tatekinga bye mugamba olwenshama akandi wanganye okuyingirawo ndeka olwenshama loole zaaliyo kakati bagiyitanga promote nga boogera mu Luganda wanatuwulira mu Luganda no twayigeranga Luganda the other end by the way I'm more fluent in Luganda than you tu tata bwe yampitanga Charles ningamba ezo mbuko nga yagala nziremu wangi yalinanga ku that was Buganda colonialism imperialism kakati driver nga tawuliriza fa abayimba tolinya ku break yongeza omuliro kakati driver wa leero awuliriza abamugamba tolinya ku break yongeza omuliro you get the last 30 something nga tugendera emyaka 40 nga driver avuga yego yongeza omuliro nga tayongeza bomugamba tolinya ku break nga talinya kuki talinya ku naye tekitaya ntamanyi kuvuga amanyi okuvuga naye kasito owuliriza
n'ogendera ku bano oba owedde abagamba yongeza omuliro tobalabula basi omanya kyabadde awo kati Uganda weeri naye bw'oba otunudde ekifo ekyo nga bwe nkimanyi nkugambye Uganda weeri nakuwadde ekifaananyi siriku accident eyo nakati wabanga tobadde tontegerera eno badde walala nedda wali nakutegedde kasita wagambye emyaka 4 awo nemmanyi omanye okuvuga baasi okuvuga motoka zino ezaffe za bulijjo experience ya myaka 5 then ate okuvuga minibus naye olinga mu 6 mu 7 mu 8 then okuvuga bufuso buno obutono olinga mu 3 katosobola kuvuga basi nga tuyina experience ya myaka 4 ampulirizo omulungi katuwumulemu katono tukomewo gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios John Kakande Charles Rwamushana Kennedy Mutenyo naye amaze okutuuka olunaku olw'omukaaga nga muvuddewo wano oluwedde akawungeezi president yayogerako eri eggwanga era bingi bye yayogerako naddala ku nsonga y'okwasisa amateeka ku ludda olwo olulamuzi ne ku mbeera eggwanga gye lirimu n'ebirala bingi yayogera ku kutawaanya abalamuzi kutawaanya abasibe mwami Besigye abalamuzi bange abasumbuwa n'ensonga nyingi John okwogera kwa president eri eggwanga olw'omukaaga twali tuvuddewo wano akawungeezi simanyi ku bingi bye yayogera kiki nga munnamawulire kye tuyinza okwongera kyoyinza okwongera okutunuulira n'okuba tooki ekisookera ddala ndowooza kansubire nti abatuuliza bangi bawulira sipiiki eyo yali ayogera ku biriwo mu ggwanga ebigenda maaso n'ategeeza nti yali asinkanye abakulembeze b'amadiini abeegattire mu kibiina kya Intelligence Council muri Eklezia muri kanisa muri abakulembeze b'obusiraamu n'abapentekosto nga baali bamutuukiridde okusinza kubeera lipooti yawa kubanga bo tebaatubuulira naye oluvannyuma after he had talked not before n'agamba nti emu ku nsonga ze baali bamugambye nti byali bizeemu ekigambo ekyo kiri loaded mukulu Mayinja yaliyimba ebyatulwanya bizeemu era omukulu n'amuyita naga nti mukulu Mayinja si kituufu kyoyogera era mu kwewoza ku luno yagambye balimba si kituufu nti bizeemu kubanga yagamba nti ku luli bakwatanga bakubuzaawo nga tojja kuddayo kulabika mulambo gwo gwe gujja okuzuulwa Katonda babanga abayambye munnamaavwe n'ebifo ebirala ku kaya faamu ya kaya nakinaki ekisookera ddala kitegeeza nti waliwo obutali butebenkevu mu ggwanga abakulembeze b'eddiini batuukira okugenda eri pulezidenti bamugambe nti naye ebintu nga byeraliikiriza abantu babakwata abantu babamenya ebbeerero onfuna ne bwogamba nti tebiri ku scale gye byaliko kubanga biri abantu bangi battibwa kati tebattiddwa naye eri abafudde nga bazebula enyini byayogerako waliwo omusajja wa Nuupu naguno gujwa ne mukyala we ebiseera byeyafa omukyala Nabbanja prime minister yagenda mu parliament naga tumulina we have him in our custody kati bamubuuza ali luddawa
nali njogera ku mulala talabwako naga nti nali njogera ate ngavumbeera bayida nembisa biri omuntu bwakusaba kaddemu k'okuvumbeera nembisa biri era eriyo katonda byabikako obusubi Barakikiria bamujja e Nairobi namutwala mu kooti era gavumenti yamusanga mu luzira nsubira ne Yoweri Kyesimira era avunaanibwa ogw'obuyeekera ate vali wakyakakasibwa ddala nti yali mu by'obuyeekera ng'alina kayiira naye katonda yamubikako obusubi n'akola ki so tetuyinza kugamba nti bwe tugamba nti bizeemu nti tebinakuddamu kubanga abantu tebanattibwa kubeera nammanve waliwo indications eziraga nti waliwo ebikolebwa ebitandikoleddwa ebyefaananyizaako ebijjukiza abantu ebyaliwo endola yeishu nti constitution egamba omuntu wakwatibwa abantu bwe bategeezebwe tateekwa kutulugunyizibwa ategeezebwe omusango ogw'omuvunaanibwa naki onfuna kati omuntu n'akwatibwa nga mukulu Muwanga Kivumbi bwekwatiddwa eggulo babaga nti yakwatiddwa babaga nti yabadde yawambiddwa ekigambo lyokuwambibwa kubanga n'abasajja babadde bamutwala babadde bambadde obukookolo bulaba ku vidiyo ku vidiyo ne speed ey'amaanyi ne bateekawo tebalina gonyonyodde ne wayita essaawa 24 nga teri amanyi kimutuuseeko teri si poliisi si mukulu byakagaba si police spokesperson kuvaayo ga nti yes incident ene baddewo ensonga eno neno etuusiddwako ebaddewo kiba byefaananyizaako nabiri abantu bayitamu fe abakulu b'emyaka egyaffe byetumanyi naye mwe abato temubimanyi abazaaliddwa ku mulembe gwa president Museveni nze gwamini gwazalibwa gwa Amini nga gwako the polio age ng'abuzayo omwaka nga gumu ebiri agende okay awo nze nali mala olevo n'olwekyo n'ogeraageranya obugeraageranya ku kiri nakyo kitame kyabwenkanya kigakengama kiba kibi nti eri twava eggwanga neriiwa omusaayi nga bumanya eruweero ne tukola constitution empya constitution ng'endaga nti kino kikolebwe kino tikiddibwangamu naye nobanga waliwo abantu basanoga nti kino kifaananako nakiri ekyo kibi nakyo kimala okuba nti kibi nnyo naye kibanga tekiri nti exact onfuna bulungi n'olwekyo kati ate president mu kwogera kwe najja agamba nti operation egenda mu maaso ya street egezaako kujjawo nti waddewo impunity kubanga yagamba nti abantu abamu bali bagamba nti ye Museveni ne bw'omuvuma takufaako nayagamba nti kibi wewaawo yabadde akisiriikirira naye kibi tekimusanyusa kati ono bw'avaayo nakuvumbagatira nakuteeka mu wakutadde ng'omuvumye yalinga endosinga nti ono agolola ettumba ye mutuufu okay kituufu ogolola ettumba kubanga amateeka we gali amawanga gakola amateeka agagolola nti Kennedy bw'akola kino kyekimutuukako ate ateeka okikola nga waliwo etteeka eriwandiikiddwa nti etteeka lino bw'onoolimenya
kino kijja okutukako era okutukako ojja kuyisibwa mu mitendera gino. President n'ayogera ekigambo oba oli abasinga tebakitateeko nnyo mulamwa n'agamba nti General Muhoozi ye pronouncement gosinga okitegeera mukulu w'omusona. General Muhoozi yamugamba nti abantu abo abavumirira bakolokota gavumenti nakiraki ate be bamu bwe bagenda e Dubai ne bawaana enkola eri Dubai. Okay? Nti nkola mpitirivu obulungi bayekulakwanye nungi nnyo nti n'abuuza nti naye amawulire ge Dubai amawulire ga Uganda waliwo even comparison engeri ab'e Dubai gye babehavingamu ekyo nga kijja gye tuli gye tuli nti waliwo comparison kati ng'alinga ng'agamba si alinga naye ng'agamba nti ffe aba Uganda twandifaanaganye n'abaki n'ab'e Dubai mu nkola y'emirimu gyaffe. Okay? Entirely agree. Naye tinenjagala amawulire ge Dubai n'ensi ye Dubai. First of all, Dubai United Arab Emirates is not a democracy. You know, they're not pretending. They're not pretending that we have a democracy, a liberal democracy. But are setting up their own governance system. Nti enseno bweti wegenda okufugibwa. Okay? Naga nti ffe tugenda kuteeka essira ku kukulaakulanya enseno n'omuntu wamu. Era sirowooza nti bantu bangi e Dubai abalina complaint ku by'okujjanjabwa, ku by'okusoma, ku by'enguudo and how the system operates. Bw'oyogera n'abaana babadde mu Emirates bakutegeeza nti system eri seamless. Okay? Ne baba employer wo ate ekigambo kimu nti bw'anaamenya etteeka labor law n'omala okomplaininga ku police oba mu government ne bakizuula nga kituufu he will be punished and punished according to the law. Onfuna tekiriko nti mugaga mwavu nti police ye Dubai tetunuulira nsawo yo yenkanawa nsonga gy'okugiretedde and everything is systematic. Kati singa na from Uganda bwe kimu kiri systematic. You see amawulire wano n'abantu bannansi bajjayo ebyo balowooza tebitambula ki bulungi ng'okukwata abantu ne batulugunyiribwa. Kiri mateeka okukwata abantu naye kitali mateeka kutulugunya. Era amateeka konstitution gye yakola mukulu w'omushana egamba nti omuntu bakukwata balina okuteeka mu kifo ekiri gazetted nti wakumirwa omusibe. Kakati bwe tubanga bino bikolebwa amawulire ne gabijjayo ne googerako ebyo ebikyamu ebiriwo tuba tetuyinza kufaanana n'ab'e Dubai abalina system eri seamless kubanga environment yaffe ki ndala mwe tukolera kubanga naffe tubamugamba naye okesebo naye naye Dubai ate osootera okugendayo enguudo zaabwe ozaba otya tozeegomba lwaki tozituleeterako wano amalwaliro gaabwe galaba otya togeegomba onfuna then tube nga tucomparinga things of the same level naye kakati ffe tuli ku level ndala n'ebintu bitambula mu ngeri ndala nabali bali ku level ndala okujjako ng'oŋŋamba nti gwe kakati otulengeza nti gye tugenda nti kano akalembereza ketubaddeko emyaka 8 ag'okujja wano kugasimbagana ne twogera nti ag'abantu okugenda ne boogera ne bakola kiri nti biweddewo kati tugenda mu nkola
nga gye tusanga mu Buwarabu of total dictatorship. Enfuga etali yakulonda eteekawo buteesi, tutaddewo abantu baffe abanaakola amateeka, tutaddewo ono anaakola kino, tobuuza gobereza bugoberezi. Okay, ekyo nakyo kinakirangira. Amini teri omu yamubulaminga kubanga Amini yagamba nze nja okufuga paka kufa. Si bwe yagamba bwe gwali. Ate kati oyo mubuuza akalulu, tumubuuza kalulu kubanga akutegeezeza me I am life president. By the way, si kano mnaki no Malawi na ye life president Ngwazi Kamuzubanda naye munaye te Mukama Katonda wa buyinza. Mukama Katonda yamujja mu buyinza nga tafudde. N'Amini jjukira nti naye Mukama buyinza yabuvaamu nga tafudde. N'Amini manya nti Mukama Katonda yamujja mu buyinza, tiyamutira mu buyinza. Yamujjamu n'amuteeka wabbali n'amugamba nti beera awo olabanga eggwanga nga balifuga abalala. Kitegeeza naye teri n'omu yadimandinga kulonda. Amini nga yeerondera bagavana, nga n'akola Supreme Council yamulonda, Mufti yamulonda, ffe yatuyamba ebaffe teyajja mu Bukereziya. Naye abamu abakristaayo bamala okutta Archbishop batya ne bateekawo avewuwe Westnayo bagamba nti why omusajja muwe Archbishop anaava gyazaalibwa bwe boogera olulimi olumu nga batidde nti bw'oteekawo omulala atava wuwe. So amawanga galina okudisidinga, bwe gaba gadisidinze nti tujja kubeera mu nkola ya demokrasiya, amawanga bwe gasalawo omukulembeze bw'ojja n'ogamba kubanga bajja mwete 6 ne 10-point program ogijjukira bulungi, era bweyenja nengiisaamu amaaso. Emu ku nsonga eri mu kintu ekyo ali democracy. What did it say? Okuzzaawo enfuga eya democracy. Kiteeka mu Luzungu. Democracy. Restoration Restore. democracy. And that was incorrect. Because Uganda had never been anti-Sikh imwakiriza narrative ye ngegamba mu Uganda temwali mu democracy yagenda okugizaawo. That was restoration of democracy. Singa yagamba nti we have captured the power through the revolutionary, we are going to govern and transform this country into the first world. Tetwandikoze eki? Tetwandi mugambye nti bagamba nti Omuganda agamba nti eyeeweeza omumba gwe bazikuba nze bwe mbasize wadde tozinkuba. N'olwekyo ndowooza bannayuganda basaba bino kubanga omukulu yabisiima yabisuubiza nti bino bye ngenda okukola mumpagire olw'ensonga eno n'eno. Eyo enjogera ya wano ale mwe mutuleetedde ekizibu. Omuntu akuwamba ate n'akusuubiza, yoyo gw'ogenda okulonda. Andi kati ffe wano tulina enjogera egamba naye oli akuwambye kyengamba akusuubiza yoyo agenda okukuwasa gw'ogenda okukola naye endagaano mubeko kyemukola. Naye oli aze n'akuwamba anti ne tuba n'olugero olugamba nti akusinga kubisa gw'okutte. He has seized you with force, captured you. Ayo nga wansuubiza. Because there is no agreement. Bagambe batya. There is no agreement. No, the argument yajja oluvannyuma teyaliwo okusooka kubanga bajja bateekawo legal notice. Oluvannyuma nnyo ne bagamba nti kaakati tukole argument. N'omukulu wa Mushana yali pate era yasayininga 1995 constitution. Nze mbadde nkuwa information. Okiraba? You see, ye argument n'abantu. Even that was incorrect. Ffe abaali mu CA tetwalina buyinza. Because how can you give power you don't have? Kati obuyinza tubuddiza abantu twali tubuyina. John Funikira. So tetugamba nti atubuulidde ebyamazima. President mu kwogera kwe ebintu byayogedde
kunyika emitima gy'Abannayuganda si kwa suubi teyalesa suubi wabula emitima kubanga yalazenga atadde stamp kweyo bigenda mu maaso gasimbagane ne bannamawulire Kennedy lamusa kubawuliriza katono n'oluvannyuma tweyongereyo ensonga okwogera kwa president manyi bulungi wamuwuliriza akawungezi k'olwomukaaga nga tumaze okufundikira wamuwuliriza mwenambebaza tasobola butamuwuliriza nga balina n'endagaano yabwe tennabakutuka oyo omukulu bw'akyatulira mulamuzi ako kawandiike yamuwuliriza njagala okubeebaza mwenna n'abawuliriza n'omukama okutuusa wano sebo omukubaganya olina kyobadde oyogedde naye okoza assumption era njagala kwebaza jjajja wange Lwomushana agambye mubuuze yamuwuliriza awo nga sinnatuukawo mukulu Kakande bwe yabadde ayogera eggulo nagenze ne neewandiisa w'ensula e Lubaga okulonda ku bwerosi naye nina ekizibu kye nasanzeewo era kye ndowooza nti bannayuganda tuyinza obutafunamu kye twagala bwe nayingidde nengenda wali nabadde ne national ID wabaddewo ebitabo 2 ne bampandiika bwe bamaze kati nga bwe ntera okubeera neŋŋamba omwana yabadde akandabe byowandiise nagenze okulaba byonna yabiwandiise nini namba yange teyagitaddemu nemugaa nti ate kino kitegeeza ki nagamba nkoze ensobi mbadde nkooye nti ate kati lwaki tonnyonnyodde kiri ekitabo ekyokubiri kyaki tyakiri kyabakyala kino kyaki kati ate bw'omala okwewandiisa sirina we nasayinize nti newandiisizza oba okuweebwa akantu konna nti newandiisizza era bw'otunulira programu ya Electoral Commission kati ate nti bajja kufulumya register kaakati ate nabadde nkyali awo nga ndaba abantu bajja wali wajja n'akapapula kaliko amannya nga 6 nti gundi agambye bano nabo bawandiise gundi agambye bano nabo bawandiise so already nendaba nti awo waliwo ekizibu however ntera okwebuuza era nfunye omukisa okukyogera tulina National Voters Register lwaki tukola register empya nga tulonda abavubuka nga tulonda abakyala nga tulonda n'ebyerusi because bwabeera muvubuka etteeka ligamba voters slip ne national ID national ID ekulaga nti oli wakati w'emyaka 18 n'asatu therefore presiding officer yandibadde akulaba zino registers zetugenda tukola they are cooked registers kubanga nze nge yagenza okwewandiisa sirina we nasayinize nange saasayinize era tewaliwo omuntu tewali provision wa gwe yewandiisa osayining tewali provision egamba nti Kakande wewandiisiza eno confirmation yes so therefore kisoboka nti nyinza okutuula wali nga mmanyi abawandiisa nendeeta lisiti y'abantu 1,000 ne bewandiisa therefore awo nalabyewo ekizibu naye nga kyeŋŋamba nti tulina National Voters Register tetwetaaga kukola voters register y'abavubuka y'abakyala y'aba LC ozijukiza maama ate ng'ogyeko ekyo mukulu Kennedy ne bwe twatulonda mu zooni zaffe mwe zitulondera nga tulonda lukala ka parliament ne president tulondera mu zooni ekitegeeza nti register eri national erina lisiti y'abantu mu zooni nzijukidde maama kyeyangambanga bw'olinya omuti n'ogwa oba olinnye ku jjinja kufaffe busozi tulinayo amayinja ago azanyirako lwazi n'ogwa aye nga litagamba sole obadde onoonyayo ki wano olondayo ki koogwe nono yabadde anoonyayo ki kakati naye nga ye yagenda erwensa oba yali agenda kutereeza bibi jajja wange bwatyo mama was correct obadde onoonyayo ki koogwe obadde onoonyayo ki jajja wange Lwomushana bwatyo naye ekikulu bw'obeeranga omutuuze munnayuganda obuvunaanyizibwa kikukakaatikako
even n'okugenda okulaba civic duty oba bakola kibi oba tebakola kibi kati nsobodde okulaba opportunity neŋŋa nti waliwo ekizibu wano naye era njagala kukubiriza abantu bafe abadippi bangi beewandiisiza bagende beewandiise beesimbewo tugende mu maaso era nga nkyali ku ekyo katono nnyo waliwo abantu abawawambuse naddala ab'ebibiina ebirala kubanga NRM nalabye nga balangira tutaddewo obuwumbi 5 for LC1 election bano abatalina ssente ne batandika okupapa naye nga bwe ntera okwebuuza ebibuuzo nakutte kalaamu ne ŋŋamba 5 billion bw'ozigabanyaamu ebyalo emitwalo 7,214 ekitegeeza buli kyalo bataddeyo emitwalo 7 egyo gyandibadde gikukankanya naye bw'ogamba 7 billion kirabika kinene bwe nali nsoma communication baatuwanga ekyokulabirako kyenyinza okukozesa kuba nze nali mu soda mu Coca-Cola bwe ŋŋamba nti mpaddeyo eccupa 24 eza soda gwe n'ogamba mpaddeyo ku reeti emu eya soda nze ayogedde eccupa 24 kirabika kinene okusinga gwagambye ku reeti emu ng'ate ku reeti emu erimu eccupa 24 okitegedde so kati ekyo baleme kankana twalinanga n'omugenyi alina oluganda lwakozesa abantu ne bagamba omusajja awadde ssente agamba bawadde obusirivu 2 naye nga gyemeka emitwalo 20 nga bantu baga omusajja atuwadde ssente oluba mbawadde akasirivu kati abatakamanyi nga bagamba mukulu Kennedy ogaa nti buli kyalo mitwalo 7 bw'okwata biliyoni 5 n'ozigabanyaamu ebyalo bye tulina mu Uganda emitwalo 7,214 ekitegeeza buli kyalo bataddewo emitwalo 7 n'esiringi 210 precise in quoting accurately buli kyalo mitwalo 7 emitwalo 7 egyo mu byalo ebyekweni tebiyinza kugula kitole kya sabbuuni per person bikigula kikwewuunyisa nti omusajja omu ava lwomushana yabagwira walagi emitwalo 7 tagigula walagi abonakyalo kigula kitegeeza kisoboka influencinga n'olwekyo first of all tukkiriziganye naye mu examples zonna obuzeemu Buganda anti waliyo owawalagi yebadde ate kibuuzo kya jjajja nyongerako era n'olondayo walagi of all things so kati mu bimpimpi era nga twanguya nsanze twogera ku accident eziriwo ne twogera ku bubenje obuliwo abantu abo abamu ne bw'obeera ku luguudo n'olaba abaana ba boda nga bavuga nze juzi nali Mbaale wenakolera statement abantu abamu ne bagitwala serious nti ndi eno nze kwesimbawo ku LC1 naye otambula ku street Mbaale n'owulira enjaga ng'ewunya nga naawe oyinza okutamira enjaga mu street era we neebaliza waliwo omukyala mumanyi bamuyita Anne Sebunya alina organization ye bagiyita Drugs Apana Uganda Initiative nabano bwe mbadde nzija wano nga ntambula n'obukoto saaza omusajja ng'akuba opposite the market ng'akifuuwa so enjaga ekutte wansi ne waggulu ate bw'ebaayo omuyimbi omulungi ennyo gwe njagala mbi okuyimba eyayimba n'agamba bw'oba onywedde ekintu ekyo olaba ow'emmundu n'olowooza nti olabye effimbo kati kiteekwa okuba nti bwe tutatunula mu bintu ng'ebyo accidenti abayizi abakuba abantu abakola ebitadde owa boda n'ayingira emmotoka ng'omulaba so tulina okuwagira ebintu ng'ebyo aba Anne Sebunya alina conference gy'ataddewo ejja kubeera ku Africana tugezeeko okulwanyisa abanywi b'enjaga kubanga ekyo kizibu so ku nsonga eno enkulu nze we natandikidde neetegeka okuwulira President Museveni ng'ayogera kuba kwali kumakya nene manya kawungeezi neŋŋa nti naye omusajja ng'agenda kutuyingirira mu FIFA World Cup kubanga nze omupiira onyima emmere nendaba omupiira naye oba aba UADCL abaali abawumeme bapanga ki abaali akatandika eddakiika 5 masanyaze ne gagenda kati bwe gagenda nagezaako okugoberera ku YouTube oluvannyuma ne ku radio yaliko
anti saafaayo okuteekako rediyo kati nze nkubuulira ekyantuukako kubanga omukulu abuuzizza nti kansuubire wawulira ne jjajja lw'omukyana n'agamba wandimubuuzizza yawulira so kati yonna nenjigoberera ku gundi naye omupiira wagulaba anti amasannyalaze gaali gavuddemanjagala kukwata obadde tosobola kunkwata John omukyana abadde tasobola kunkwata kuba omugenzi kitange bwe yantwala mu ssomero teyaŋŋamba ojjangayo busiru na butamanya kati tosobola kunkwata so omukulembeze mu kwogerako kubanga nagigoberera oluvannyuma nali njagala ndabe ayogedde ki because ku bintu ebibadde bigenda mu maaso kyali kyetaagisa omukulembeze w'eggwanga aveeyo okwogera era nze ng'omuntu nga Kennedy Mutenyo ŋŋamba nti njagala nnyo ekintu Kabaka Mutebi kye yayogera nga baggalawo omwaka ogumu nti enkuba eryokanga n'etonnya kaakati ebintu bino byonna ebiriwo bitulaga kimu nze John ntera omugamba ne lw'omushana nti nze nasooka okugenda e Luzira okukyalira kitange mu 69 nga gavumenti y'Obote emukutte talina musango gwazizza wabula kubanga baali bajja okubeerawo ku musango gwa Ben Kiwanuka bwe babatuusa ku Kitugumu House awo oba abantu bategeera batya basanga babalindidde ku Kitugumu House ne baba diverting amuyite ku Kitante Road yeyo Kitante Road Shimon bwotyo paka ku Old Kampala up to now buli lwempita ku Old Kampala nzijjukira nti taata yatugamba bamalawo weekends tebababuli Old Kampala police tebalina kye bakoze tebalina kye babagamba ne babajjaawo ne babaserengesaawa Eruzira yatugamba nti buli muntu yali mu kasenge kake Ben Kiwanuka abo basebogerere baani naye nti ettaala eyaka essaawa 24 tevaako akasenga ako mulimu akatuli mu luggi omusirikale ajja n'alingizaamu n'eri we Mutenyo weeyiko kati maama buli lwa Sande ng'alinnya emmotoka ava Mbaale n'ajja aleese emmere naye muzeeyi ng'agamba ndeeterako abaana bange ndeetera ono naye nga muleese emmere omusirikale alina oluti ng'agisonsekamu bw'ati alabe mulimu ki mu mmere tebanga si mmere yokka so nze buli lwe bakwata omuntu kati ndowooza nnyo ku baana ate mu Maluku housing estate mwe twali tusula twali mu nnyumba namba 19 naye nga opposite waliwo minisita wa UPC ndowooza yali mwami Wakooli omukulu atyo kati eyo awaali ekyo ekiri mu mustard seed yali mu namba 49 ennyumba ya Mawumbe Mukwana Mawumbe Mukwana oyo maama we yali muganda wa jjajja wange so we were relatives n'omwana omu ku be baakuba amasasi nti bano abayeekera bakubibwa amasasi ye teyali muyeekera yali yajja kusomerawo ng'ate asoma mu ssomero lya kitaffe so kati ebintu ebyo byonna tuzze tubiraba kyenva njogera ne ŋŋamba bulijjo buli wembeera nti tewali kipya kiriwo naye ebintu bikyuka bukyusi so bw'otunulira ebiriwo genda awalala wonna wano wenjogerera peti subjekiti yange John nansekerera ne jjajja wange ono nti mulaba lwaki twetaaga okusonyiwagana twetaaga okwogerezeganya twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda tulyoke tusobole okukyusanga obukulembeze bwaffe mu mirembe. This issue is about governance. Si kirala oyinza okwogera ku mupiira omupiira juzi walabye bameka abamatidde nti Egypt yaviiriddemu mu mateeka Morocco kubanga bali free ndudde mu byemizannyo bali free nze nafunako n'omukisa emabegaawo mwami Magogo abafufa batuyita ne bateeka kakiiko akabuuliriza ku ngeri bali free gye baali beyisaamu referee bw'oba tomanyi mateeka ga mupiira 17
kuba tegakyukangako gali 17 bakyusa bukyusa nti kati offside ne bwe kaba akaala ne bwe kiba ekibegabega naye etteeka li offside lisigala gali 17 then ne babeera n'etteeka lyabwe eribakuuma ne liba n'etteeka lyabwe eribakuuma nti matters not provided for ebitaliiwo ne beesiba bw'olaba obutali bwenkanya obuli omwo bw'ogenda mu malwaliro bw'ogenda mu masomero n'olagawa therefore essaawe otyo okugira nankani ne suspendinga ban nakyo mwebiri okusasemengazi red card no ekyo kiri mu mateeka g'omupiira abakulembeze b'omupiira nkugambye matters not provided for bwe basanganga mu 17 temuliimu kikwata ku ekyo nga bagamba matters not provided for akakiiko ke kajja okubeeranga ne decision esembayo so ogwo mupiira genda mu byalo genda wa n'olwekyo tulina okutuula emabega nga bannayuganda ne tugamba Uganda tujagalawa olwaleero kyangu nnyo oli n'omugamba genda okole kino sijja kikola kati musooke mulabe abaali bagamba nti twetaaga okufixinga parliament no kaakati oboth bw'atudde yakutteko budget ye yokka naakola ki kati ne leader of opposition bw'akwata ku budget ye n'agisala mubadde mwogera ku by'emmotoka wano n'ebirala ddala John Kakande bwe wali mu New Vision baakugulira emmotoka emirimu wagikola bubi so wenafuukira omukulu nga ensawo egenda ekendera New Vision naye abansookawo bazibagulira balinanga amamotoka yes kyetwogerako kiikino either nze kyemmanyi abamu bagambanga genda ofune looni oba emmotoka yiiyo bajja kutematemako therefore ekintu kyendeeta nti buli kintu kyetaaga okukyuka awo abantu ba Uganda bewandibagire that is where they would have supported cooperation agreement ya DP ne NRM kuba eri ku bintu ebyo ebina bino byonna ne bwona okikola otya ekikulu kiri kimu nti olwaleero endagaano yaliwo ku bantu babiri kati ate naye agreement yammwe mugitadde munkwawa nkitegedde mukutte awamuluma kakati kankunyonyole nga tuli ku topiki ya leero okujjako nga obukugu omanyi ssebo bwe nabeeranga mu Coca-Cola nga twagala abamawulire anze nakwatanga essimu neŋŋa musajja wange John Kakande owaye tuweerezeyo amawulire ng'amuweereza talina ssente ze yali ansaba so professionalism eyo John Kakande okyagirina cooperation agreement ya NRM ne DP is a public document kubanga gwe kennyini bwe mba temwerabidde nagibaweereza ku simu nagiteeka ku Facebook nina nsayininge na wano njirina nsayininge so Kennedy mu njogera ya president byonna olabanga enkolagana DP gye yagala ebeerewo okuwuliziganya gye tulina okugenda exactly kyenjogera bw'otunula ku biriwo abalamuzi bakola batya beyiro LC zikola zitya biriwa you are talking about electoral and constitutional reforms bw'oba oyogera ku beyiro tujogeddeko oli ku electoral reforms bino wentandikidde okulonda ku LC kukyusa mateeka weŋŋamba nti tutuule tuteeseganye juzi nsanyukira nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga abakulu ba NRM bagenze Mengo nga bakulembeddwa vice president era abakulu ba Uganda Katikkiro n'agamba nti Buganda bwe mba namutegedde bulungi neetegefu okuteesa ne gavumenti okukolagana ne gavumenti okulaba nti bannayuganda bakola ki okukolagana is the operative word cooperation tulina okulekeraawo okwetunulako ng'abalabe tuve mu bino bye tubaddemu naddala abasaidi yange eri ku opposition Kakande tagamba okukolagana kubi no question is mukolagana nga mukola ki okay kakati wagenze ku polling station go wado gamba bagenda kubaka lulu tekagenda kubeera kabwenkanya very good anti katukolagana kwamu
mukolagana mukuba akalulu nedda kati wuliriza you get you see mukulu Kereba kandwanaho yawandiikidde Mao nagamba mukulu Muhoozi Kainerugaba bakola ebyo bakola let Mao talk bukuba Mao akole ki in other words bakutwala mu basement then Mao will come and say yeah but that basement is clean and it is air conditioned and it is air conditioned it's good there even mattresses breakfast is served on time it's at a whole 5-star hotel chagamba that is the cooperation is that the cooperation you want nedda kakati nedda abakulu bano bamanyi mutera okwogera bwe muti naye abazungu bagamba nti you are entitled to your opinion but not your own set of facts enkolagana bino bwe tuba mu ddakiika emu nga tusomesa ebintu bino mu politics kakande obadde reportinga nnyo ono is a practitioner mu politics n'abalala waliwo ebintu bino bye twagala bannayuganda babitegeere waliwo kye bayita alliance wano bannayuganda bagitegeera nnyo gwe mukago ogwali wakati wa KY ne UPC waliwo nedda kakande no information yo sijagala information yo mukulu kakande ye ne mukama we Mao abadipi bona basigadde teri agitegeera teri ali involved teri amanyi kyeriko emyaka kati 5 kasogede basigning agreement eyo atubulire what have they achieved in 5 years okay kakati mukulu John Kakande bwabadde oyogera nakuwuliriza wano bwabadde oyogera n'ogaana lw'omushana to interject naawe mbadde nkusaba okwate ekkalaamu n'olupapula essaawa yo bw'eneetuuka oddemu ekisooka ekizibu bannayuganda mukulu kye balina bwe butaagala kwogera mazima oyo Kakande akulimba cooperation agreement agimanyi yagirabako nagimuweereza ku simu ye ekizibu kyogerera wano yes oyinza okuba wagimuweereza naye ekizibu kye alaba nti tetambula nga bwagisuubira nga bwe yagisoma cooperation mbadde nkyanyonyola kubanga ono kati azanya ebyamukwano gwange byazanya bamwine tali kukkiriza ku flowinga kakati noono kyaliko sebo mbadde njogera ku alliance mu bimpimpi yenkolaga gwe mukago ng'ogwali wakati wa KY nani ne UPC waliwo kye bayita coalition nti mwe ebitundu ebyenjawulo ebina ebyenjawulo mukkiriziganya okukola ki ne wabaawo kye bayita maaja kwe kwegatta Kenya Ruto Kenyatta yalina ekibiina bakiyita TNA Ruto ng'alina URP ne beegatta ne bakola Jubilee nga wano bwe twalina ekyamusaazi UNC ne UPU ne bikola Uganda People's Congress kaakati n'ekisembayo kye bayita corporation enkolagana is written it is on 4 principles peaceful presidential transition reconciliation dialogue n'okukyusa amateeka kaakati finally endagaano weeri bw'ebeerawo ffe ne tutuukiriza ebyaffe saidi ya NRM netebituukiriza wandibadde onenya bali abatabituukiriza finally era ino ye finally mukulu Kakande John ne jjajja wange lw'omushana naawe sebo olwaleero tubadde twogera ku bubenje baasi train abantu balekeddeawo okuzitambuliramu ennyonyi zigwa abantu balekeddeawo okuzitambuliramu abantu olwaleero weekend eriyo embaga abantu bawasa wiiki yonna eweddeko nga bakola fundraising okukola mbaga eriyo abavaayo eriyo n'abaddayo ye bwe baatugamba nti Yesu ajja emyaka okusukamu 2,000 amadiini twagavaamu kuba tannatuuka therefore tubeere ne hope tuwe bannayuganda essuubi okusinga okwogera buli kye tulaba my side of the opposition nga bwe baamalako ekisanja kiri nakati bwe batandi yakoze kino yakoze kiri what is the solution era finally ndesembayo bwe kibanga DP ne NRM zaakola cooperation agreement mu kifo ky'okugivumirira gwe vaayo n'ekiki ekisingako ekyaffe then we find solutions nkotadde Kennedy ebyo Kennedy okuva mu kwogera kw'omukulembeze agamba nankolagana Charles President Museveni yayogerako eri eggwanga ku lunaku olw'omukaaga
Kakande wamuwulidde. Kennedy agamba nti sawa ya kuwuliziganya kutegeeragana gwanga dikwatira wamu. Kakati most of these questions nga question kyentegeeza ekibuuzo not ekibuuzo kino kyobuuza kiri kitya kibuuzo the question the big question bwobaako bitegeera Buganda kyobola abanakusookedde ne statement eyo bwogenda ewaffe eyo yonna tulina abasiimuki abazuukufu onywedde Coca-Cola abazuukufu kakati that was the revival mission sikiwa nti wano Buganda esinga obukristaayo n'obukristo Western Uganda oba esinga obukristo n'obukristaayo Acholi Teso West Nile but wosanga nga wali okugobanya emizimu ne demons iz Buganda nanti bwegiri waliwo mutijala anti ogambye eribe bo bangi nnyo kati bagoba wano nawo giveewo ogambye eri bonna Buganda tebasinga. I'm not saying I'm only saying I'm not saying nti waffe tewali mizimu because naffe tulina abaafa oba egye Buganda gye girina emputu zibagobanga tegivaawo naffe tulina abaafa. What do we do? Tubogogeza n'oguteera omwenge akiko you make a deal ono muveeko genda waliwo omwenge ogenda owummule because ono yejajjawo he was a relative yagenda you don't say fire in other words tozimba ddiini ng'ogizimbira kugoba muzimu kyora nkugambye messages obutumwa bwalabise bapasita bonna abagala ogomizimu musooke mutunde bye muyina mubagabira abaavu emizimu ejja kubawulira edduke. You get Jesus Christ kyeyayogera. So n'ekigambo bizeemu is a Luganda word. Mukumisebe zayita slogans actually yaziyise empty slogans zayita slogans ezo slogans ezo is Uganda waliwo uliho nga bagabigarikiremu babyogera eri genda you can do research bonna bamugogera bizeemu NRM eri tebatugamba bagarikiremu bagamba bizeemu tekiriyo that word is not there sugamba nti mwe mwasinga okumanya obulungi bwa NRM n'okugiwagira. You get? Most commanders are from Ankole. Chigezi ETC. Bamamba bazije bava. Ezo slogans teziriyo. Tetuyina slogan ya bizeemu bulichega. Because bogana bizeemu kitegeeza byaliwo. Of course. Kitegeeza. So now let's first debate that byaliwo. Isinga temera bakuyomba mutenyo akugambye tewali kipya ye kubyalaba tewali kipya myamu still on propaganda n'obulimba bwamwe nga mwe agents abagoba emizimu ne demons nga agents mwe muleta slogan bizeemu bwe muleta slogan bizeemu mbamba mutegeeza byaliwo byaliwo di. You get? How sure are you ntona akugamba nti byaliwo because kye mugamba ono agenda okumugamba nti bizeemu amugamba biwagamba nga bwabi wali ovumirira ate obikola kitegeeza. That's why that's the anger gwe byawajja ovumirira. Actually the phrase was ebyatulwanya. That's mayinja. That was kyekitandikira ebyakulwanya bizeemu anti kyengamba tuli ku muzindaalo ebyakulwanya bizeemu oyo ayimba ebyakulwanya bizeemu amanye kyamulwanya
Why don't you say byotugamba nti bye byakulwanya bizeemu? That would make sense. Because byotugamba. But you cannot be sure nti byamulwanya obimanyi because tewaliyo. Okay. You are only told. So we now go into the second phase. Is ebyo byagamba nti byamulwanya. In other words, waganda agenda okulwanira bali basuula namanve. Bane bali basuula. Ne bwe basuula bane bali basuula. Because I don't see evidence of Dr. Apollo Milton Obote nga temula aba DP Mumbarara Mwankole, and there was a constituency of DP. It was there. Ninyabushozi DP ya Wangula Sam Kuteso ya Wangula 1980 ngama na DP ya Wangula ini Nyabushozi kati atwe aba irushere au wava bameka UPC be yatemura nesule namanve then tugambe okay etemude bano, therefore you are right obusungu bukukute ogenze erukunji UPMs bali banji ngataba Wangula fine but baliyo. So so we begin with the first narrative byaliwo kakati ekungere Jimba mukwa wa Jim was a police officer. Ati atorokani mukomera yene tinyefuza nagenda muzi. But do you know what it means? Do you know that connection? Omanyi character yebere etya mu bisere. I'm not even saying today omuntu asobola okutoloka mukomera one ale nagenda munsi abera character ki mbaya. You see, you are dealing with characters bemuyita angels olwokuba bawangula. But njagala otule mbisere ebyo because I don't even think wafeyo nga abantu bali balina na idea ya masasi. The introduction to the gun violence nga bokube ekyase ekyalo kyona kisenguka. Oh, they even actually don't know. Chiringe wafe bolete mamba tebadduka because tebagimanyi, but actually is not it. Ero enshamba abantu bamanyi mamba angamba ya tebamanyi mamba mu kibali kinga kirenjero oba kiri awo motoka gundi yalese motoka kiseyo ne kigenda but bo kitwala achola abachole bagimanyi. You see the difference. Abakala mmoja they know mamba, they know a gunship. Na ife tugamba nyunyi bitambula gunship bo bayitawo yalete nyunyi yalete bwegwa bajja kujja ebisubi because byaddagala tebamanyi the thing is rumbe. You get? So aba babesije ba tinjefuza ba Jim Wes is a different breed of characters. Mubisera bya lero we can learn from them. But mubisera otoroka ku police ne gombora ngatosobora kutoroka ko even to escape from the sub county police ngatosobora kutoroka abatoroka ne mukyara gamba uyu mwana no muhira kare makari yatulema nayenga abantu ngo uwo muruka kukwata no gonda police kugireta mu cyaro kati woulira ntoyo police yamukute over press Jinja Road no toroka because you also have to interrogate umuntu Jinja Road otoroka wotya otoroka did that narrative yamenya logi yakola atya. But anyway, that is for another day because malaga meraze story. So now therefore you go to, so I don't agree nti byaliwo because nebyagamba nti byaliwo akulaga buwanga in a war zone. Iye mu war zone je abadalwana tebuliyo. So we should first therefore deal with the first element byaliwo. Kachovola ona agamba kale kanzikirize kyo mbulira nti byaliwo, then tugende ku the second issue tubizemu. And I agree with Mr. Museveni that they are wrong. Mukogera kwe yayogede. Ogamba abana bamugaba bizemu siba tufu. They are wrong. Kubate babimanyi.
let's assume into the first phase jagamba into Obote yali mutemu is correct, because I'm saying he was not. Oyino kumpa evidence nti awatali Rutalo waliyo mass graves. You give me any area Obote we yali in opposition nga tewali Rutalo nga waliyo mass graves, but I think including Masaka. I think Masaka was also taken by DP. So njagala mpe mass grave Masaka, then on mind UPC bali batemu nga batemula. Information mu 1980 Buganda yalina 34 constituencies, DP yalina 33 of them, so nga only one gye baagabira Mugwisa, so Buganda yonna esinga mu 1980 DP yali egiwangudde. So when you go into that mapping, yes, DP we yawangula, what is the percentage of the ground in mass graves? Awo then tugambe okay, mass graves zalaga because yalaze those yalaze intumu zobuwanga. You see bogama nti bizemu, you mean this. So that's the first element. The second element is it correct to say nti bizemu? And my argument is it is incorrect. Mukuru Museveni is right bwagamba mulimba bwemugamba nti bizemu. That's a correct statement. Incorrect statement, sorry, nchamu statement entuufu eri nti byaddamuda. You don't say byaddamu. Simbagane ne bannamawulire. You don't say statement entuufu. He is not bizemu. Museveni is right. Nti bizemu. Is right. That's wrong. Bwagamba nti muli bakyamu is right. The correct statement is ate woga nti byaddamu is also wrong. Oyina okwongerako ekigambo dda. Ate togamba nti byaddamu dda. That's also wrong. Oyina byaddamu dda. Gasimbagane ne bannamawulire kamala okuwumula muko wano. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans, dakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa 5 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Charles, tufundikira okwogera ku omukulembeze byaddamu dda byaliwo muyoke mugambe bizeemu was a gorilla term. Abayekera bakikozesa to isolate Obote. Kakati naye kyatya nti okireeta kuma isolating, but then ndawa ompapya the Baganda webagoba emizumu tebayimba nti bizeemu nga abakyoli bafa nga abakonjo bafa. Ekyo nja kukigira olunaku olwala. Now let's go to issue of bail. The justice system gye twazimba mu CA was an elevated system. Because assumption yaffe yali nti nga bwoga tugenda kugaggawala at $5 billion nti muli babagunjufu. Ekyokuba nti muli primitive, anyone knows it. You get? Omuntu abadde asiba kandooya kandooya 3 piece, omuntu abadde akuba akafuuni, tosobola kumugamba that respect the right to liberty. You see get abantu abawambye obuyinza ngeye badde background yaabwe ate tosobola including mujita kibana bakubanga abakyalgonza. Sorry for using Kyalgonza, but boboga mukulu Kyalgonza background javaamu, then nomugamba respect liberty ba ojitadde waggulu nnyo, and which is good to say. Now kakati twenunudde, we are now liberated. We are now liberated. Togenda kwefuga, therefore katwefuge nga tuwe ekitiibwa liberty. So the constitution egamba togibwangako liberty. They should never take away your liberty. That's the constitution, except you get ono gwabawadde obuyinza, ono alina obuyinza, kabugana obuyinza obutudiza ye kakati yambadde kanzu ye, therefore
omuntu owange ekitiibwa kye liberty simanyi ngeri nkiteeka mu because it's not a dembe ekigambo dembe is general omuntu okutakutwala nakuteeka mu kaduukulu katukiyite bwekityo now then ogamba the following are the exceptions execution of a court order bw'aba nga aziza crime naye bw'aba ali bw'atyo olwo then presume is innocent. Now ekigendererwa kya presumption of innocence ng'ogamba oli omugunjufu wawaggulu nnyo gye tusuubira nti tugende ng'eggwanga eri nti tewabaawo nsobi ne tutta and we execute the innocent. You see Okero w'obwana obw'amasomero why the justice system why it has to look through the entire system up to the Supreme Court is to be very sure ntono tebamuwanika nga si yatta obwana. But ye mukulu Museveni ajane ayina philosophy endala and that philosophy eri nti ye bwakulowoozaako you are guilty. Yeah, that is his philosophy. That's why you see he calls you a criminal. Kasita kulowoozaako watemudde terrorism whatever it is then you are guilty kati jangu weewozeeko. That is his view. The only unfortunate thing for Uganda is that view is armed. If it was not armed, that would be okay. Nange nyina views zange. You get? My view is oli mukazi. You are a woman, you are a female. Because I don't know your chromosomes. They could be XX. Kutobera mukazi? Kati you cannot begin telling me sina mabere g'abakazi sinyina obule. I want to look at your chromosomes. Are they XY? So that is why Museveni. Kati nze Romshan. So kati when kumanyi you are a female, prove to me that you are XY. You get? And now he shifts the burden to you. Kulwachi burden tebeera yange nengamba oli mukazi because nkukebedde oli XX. You get? This is what our justice system says, that bonga tona government kakande yatemudde, bring evidence and prove beyond kumunta tabaddeewo beyond reasonable doubt. Any doubt is to his benefit. Ate twongerawo nga n'okumukwata nga tona kumutwala mu kooti omuntu ali ku ddala ly'omulamuzi abitegeera obulungi asooka abitunulemu akonfaminge ne tumuyita DPP. In other words, police nga yina okuyita mu kasengejja that by the time they take you, even in the trial wabongo badde ogola omusango gwa Katanga Gomore, by the time the judge says to put you on the defense is also a procedure. So why they give you bail is because you are presumed innocent. But yeah, atala bail as a punishment. Niwe mbanga I mean not try you, but you can be on bail for 15 years. Kakato musango gwanga gwa myaka 3. And on mbade ku bail for 15 kumara emyaka 15. Is it still worthwhile to try me? How would you punish me then? Because musango wa myaka 3 mbade ku bail for 15 years, you have found me guilty and you are sentencing me to 3 years. So how are you going to account for 12 years? So in conclusion. Yeah. So in conclusion, Zebra bamuta nga mugenyi w'amagye. According to Mr. Museveni, the same statement. Zebra, he had come, yali aze ku informinga, can you call it an informer of the army? Amate amagye gakola ki? Aba ne bamutta. Abamutta babe. Bamwai Museveni. Yes. Naye yali mugenyi we. Can summarizing went. Yali mugenyi we. Kata agamba olwokuba nti to handle the issue of impunity kigambo kye yakozesezza nakalaba
in other words sasobola kufuna ya mutta muteke on trial kakati nze nasasulira omusayi nasasulira ikoro karaba that you have even to pay for blood but you see the larger question erinti ono zebra ayali informa yo kulwakito wa mukuma that state embereri you see what they call fog. But fog is what olufu otunula mu lufu tolengerayo katobanga tolengerayo agamba avuga mpola wangu oli muvuzi bulungi kati ngafa amanyi okuvuga ennyonyi toyongerayo because totegeera totunulayo bulungi so in other words bw'obanga oyina state ng'egamba nti abasajja wano kagezi is ADF right n'okwata ab'obulevu ndozalange jawale bakwata then novayo nogamba abamuse ate ba police actually by the way kwegenda kugamba ya muta police because abamuta they were at a very high level flying squad zeze ne kumpene kale keihura but this is a prosecutor ono kulwacha tono then orant mani munange bomb yabise yatuse tulise but it was a fake bomb. How can a bomb tulise ne to umuntu it is fake na ate munange omusirikale abada yagala bamwongere sente inaga baduzogana kulanga ibintu bikola ki ebintu tebikwatagana so bize byaddamu ebyaliwo bino tebyaliwo because I'm not very sure nti omupolisi ruli yata prosecutor I'm not very sure nti ruli waliwo bomo ezali fake nezaluka nizita abantu atenga ziri fake atenti omusirikale baba yagala bamwongere budget I'm assuming it's correct nti bombo zino okwabika so you cannot send you bizemu because tebyaliwo so byaddamu dda gasimba my kochenge nkutumidde ku nsonga simanyi oba olinako oyongereza ku nsonga ya Charles alesemu new perspective naye ndo ensonga gyenzikanya naye nti abasajja n'abakazi baatula mu conference center ne bawandiika constitution eno yawandiikibwa eggwanga lyali lirowooza nti eyo erevuga egenda okubeerako n'ekyo bintu bingi nnyo ebyawandiikibwa nga ye aspiration wano kujja okubeera wali tuvuddewo oba twaliwo naye kati twaliwo embeera yali mbi nnyo ku bintu bingi nekoma ku president nti ebisanja bibiri agenda awummule nti omukulembeze watu ku myaka gino awummule nti president wanalondanga abantu amanya agaweereze mu parliament egatunemu egetegereze basaanidde nti ddala be basaanidde tubawadde naye ndowooza bannaffe abakola constitution balwa omushana ne banne naffe abawandiikanga mawulire kyetutaalengera nti omuzungu agiyita political culture nti obulombolombo obw'ebyobufuzi obwali bubaddewo bujja kuba buzibu nnyo okujjawo nti bino byonna bye tuwandiise bireetawo a new political culture. Constitution egezaako okuteekawo obulombolombo n'enfuga empya ey'omulembe naye nga tuteekawo naye nga abantu abagenda ogiteeka mu nkola balina obulombolombo n'empisa ez'obufuzi obukadde. Obufuzi bwe tugamba nti akuwa obwami akuwa kulya yakati bwe kyekiriwo
by the way bino nebiriwo ba minister okunyagulwa ntina nchi kubakulya kubanga tuli mu culture mu buvulombolombo n'empisa ezigamba nti akuwa obwami akuwa kulya ebitalengererwawo omusajja yali chairman wa district n'alitayalinga nga talina nanju onfuna nti bw'obanga gwe akuwa obwami akuwa kulya ani abanga obwami kabaka sotora Buganda byona we biva bizeemu ogola emizimu omwami takwami kukola Buganda ebyo bye mutalengererawo nti bano abantu betukolamu ebintu bino eno tubawadde seeti eno empya document eno empya constitution eno empya amateeka gano amapya ogokolerako naye nga tetubajjeemu buki bulombolombo buli bali bakuliddemu era balimu era kati bwetulyalimu kyova nti owa poliisi bw'omugamba abaami abo babanga appointment letter bw'omugamba appointment letter kabaka wakatikira agamba nkuwadde obwami genda olye oba owa poliisi bw'omugamba nti tokkirizibwa kuba na musibe beyond 48 hours aseka naga nti biruddawa kubanga takimanyi nti biri mu constitution obuudi abatakirowooza nakirowooza yagamba nti nsobola okukumira wano kumala n'emyezi n'emyezi naye going back to the issue of LCs etugenda okulonda kyannaku nti eggwanga kubanga simanyi omukulu ono Kennedy oba yali yalonda mu LC yasooka okuyo okuno kwasooka ddala nga NRM ewambye obuyinza NRM bwe yawamba obuyinza nega ntuteekawo obukiiko bw'ebyalo RC Resistance Council Resistance Committee gye twalonderanga abantu omwenda ku executive saalonda tiwalonda nze nalonda electoral commission yiri nga saawulirayo kigambo kyonna abantu bonna we bagamba nti babbye nti wawaddewo manipulation era buli omu gwe balonda abawagirona yaluzinga baga nti muntu wafe bamwangudde seboka mu information ndowooza waliwo n'okulonda RC okwaliwo NRC mu 89 ojjukira story ya Kitariko ne Ruhakana Rugunda nti baasika omuntu kifuba mu layini ya Kitariko ne bamuzeemu kati mwe mwali mwagala okulowooza nti okubba tekwaliwo naye nga kwaliwo naye ati waffe twali gye twali naye ku scoop naye okukunyaga naye bintu byaliwo dda kyewuunyisa ekisookera ddala kwali very cheap kubanga gavumenti ya NRM ya Museveni ebiseera ebyo tienda na sente nga tezirinawo naye abantu nibalonda naye kati obawulira nti electoral commission egenda kusaasaanya biliyoni nga 6 ku kulonda kuno okwokusimba mugongo onfuna kati owulira ono omukulu bamugambye nti bawandiisa erinnya lye naye nga tekuli nini ye naye nabagambye ne balizaawo naye n'ekyokubiri John Kakande gwenga munnamawulire saagala obuzeebuze bantu okulonda ng'okwo tekubeerangako cheap kuba ebikuvaamu biri very costly biriwa okwokusimba mugongo yes mwabalya sente mwe mulina obuzibuzibu kubanga wemanga tewali candidate akuwadde sente okay bonna abeesimbyewo batuuze nze preference yange yono eya mukyala wange yooli kiki ekigaana mukyala wange asimbe mugongo gwoli nze nange nsimbe mugongo gwono naye bano abanyazi abalya ssente z'abantu abalimbalimba nti nja kuwagira naye tajja kumuwagira mugambe nsiza kuwagira mpagira gundi be batya naye kisinga okuba ekibi ennyo ensangi zino nti gye tukoma oyinza okulowooza nti muzungu agamba nti practice makes perfect
the more we hold the elections, the more they become imperfect. Simanyi bw'onfuna nti gye tukoma okubisa akalulu n'okuba akalulu n'okwonooneka ate gye kukoma okwonooneka. I don't know what's the problem. Nti tuli opposite mu nsonga eyo bwana John nti okulonda kwo kukyalina omugaso era abantu banaasobola okulonda abo abasaanidde okulondebwa. Bajja kulonda lwaki? LC wano lwaki balonda? LC otafaanako wana bukansala ne bamera bali banywayi nti jjukira bwebanga nga ozizza omusango weeyose gwe babuuza omusajja ono omugambako ensonga yonna ekukwatakosookerwako ensonga yonna ekwatako bana bagamba nti omwana wange ayagala genda ku kyeyo dankani Saudi yeetaaga okumuteekako omukono ono ewerosi ensonga lwaki abantu balina interest muki mwerosi bakubiriza n'olwekyo mbagamba tekisoboka muveeyo tugenda soboka mugende mukole ki mulonde abantu abatuufu si kufa nnyo ku ddiini kibiina oba ggwanga ani anaakola ekintu ekyobwenkanya gasimbagane ne bannamawulire ku nsonga ya LC bwana Kennedy dakiika ntono nnyo nfundikire mu dakiika emu John Kakande okugamba nti bagende balonde abantu abatuufu kyekizibu kye tulina nti olwaleero yes lwaki kyentegeeza kikino olwaleero okulonda okuliwo kuno ekisooka kwa kwesimba mu mugongo ekitegeeza freedom to choose eddembe okulonda kyoyagala teririiwo kubanga oli bwakulaba mu layini eri eyebampalana. Ekyokubiri bannayuganda tulonda LC1 chairman naye ate chairman yeyeerondera abantu be kati tosobola kulwanyisa nguzi kukusinziira ku gundi eriwo chairman agenda kuleeta amannya lwaki kyeŋŋamba mu abalonzi erinnya muligaane nedda lindako aleete eddala nga temunafuna kyansi erigaana abalonzi tusimba mabega wa chairman yekka then ye najja ne ttiimu ye mu kifo ky'okugamba nti buli kifo twandibadde tukikola ki tukironda kaakati enguzi ono ogirwanyisa otya nga Evans ojja kuleeta ababo Kennedy ndeeta abange Romuchana aleeta ababe because it is a click from day one. Mbadde manyi nti no chairman wa kituufu ajja n'ababe nga tumaze okumulonda ye n'aleeta amannya otyo kansonga etudde kanso be bantu bonna abantu b'ekyalo nti bannange ndeese Mutenyo totuleetera tetwagala ndeese Walusimbi n'oyo tetwagala kati ndeese Rwomuchana tujja kgenda kati essaawa 10 awo eddembe lyammwe linaaba okulonda kugenda kuggwa ssaawa 5 kakati ssaawa 5 oba ssaawa 10 buli gwoleese bwe bamugaana. Olwaleero abantu abanyazi b'ettaka beegumbulidde okujja nabo beesimbewo ku bwa LC ejja kuba kiriiki ku kyalo ng'etigomya abantu. So eddembe lyange ery'okugamba nti Evans ye muwandiisi gwenjagala siririna kubanga oli kyayise nti kiri cheap naye kiri costly kubanga zentale eziri ku byalo n'olwekyo kyova olaba kidda mu kantu kali ke nayogedde twetaaga okutunula mu mateeka g'ebyokulonda ne constitution. Ekirala njagala kukubiriza ono ayogedde ku bulombolombo olwaleero ekizibu kye tulina ekimu mu Uganda twagala democracy tetulina bademocrats kiringa oga twagala obukatuliki tetulina abakkiririza mu nkola y'ekikatuliki oba twagala obusiraamu tetulina bakkiririza mu nkola eyo n'olwekyo eddembe democracy na buli kimu we are giving it lip service. Tulina okutunula chairman ono Evans ku kyalo gw'olonda ogenda kulonda mikwano gyo so si bakozi mikwano gyo bw'onookola nabo bw'onootuuka okubba ettaka ojja kukozesa abo nga tewali akuwakanya ojja kwesanga nti bwe mutuula mu lukiiko akakiiko tekasobola kuwakanya gwe nga sekuritale oba owebavuuka oli ku executive lwa chairman tojja kumuwakanya enkya ajja kujjawo.
era ekirala ekikulu kye tulina okulwanyisa yendowooza nendowooza ekyo tekiri ku kanso yekka ku LC yokka. Nina in fact negwe nawulidde chairman we waffeeyo mukono ng'agamba olukiiko lwe nkuwadde obuvunaanyizibwa buno naye bw'oba tobukoze bulungi nsobola n'okugobera mu kisenge nga ndi n'omukyala ne ŋŋamba nti gwe nkugobye gwe nkuwadde obuvunaanyizibwa buno nga kiringa ekitegeeza nti nno tekiri wansi wokka wa chairman kiteekwa kulongoosebwa wonna. ye electoral and constitutional reforms kyenjogerako tukyuse amateeka tulyoke tufune ekirungi okusinga okwagala okwanguya ne tufuna ekibi. Ensonga endala gye mbadde njogerako John Kakande yajogeddeko tulina okulekeraawo okutunulira. Waliwo omubaka wa Bungereza yali addayo edda yabeeranga nnyo ng'awagira nnyo Bajime Katumba and Ebons yagamba nti ku farewell party ye nti ekimu ku bigambo byenjize mu Uganda kiri nti nfunirawa. Kye yali ategeeza nti Uganda tulekeraawo okulowooleza mu nfunirawa. Oli akugambye endowooza egamba nti akuwa obwami akuwadde kukola ki kyova olaba bwe tubeera mu byobufuzi oli agenda n'agamba ndiirawa nfunyemu ki instead of saying nsaavinze nti abantu. So culture yonna erina kukyuka. Tulekeraawo okutunulira ebintu kuba kufuna mufune mwenna si byanakufuna buweereza. Tewali agamba n'aweereza ntya agamba nfunirawa gundi nfunirawa gundi ali mu kifo kiri nze sifunyeemu. Okitegedde? So kaakati tulina okukyusa ebintu bingi tukyuse ebintu bingi ebintu ebyo okukyuka. Enkola eno gye tuliko ennaku zino eya democracy teyali yaffe wano yava mu Bagiriiki ebweru lwe baatulanga ekyalo ne kiteesa olunaku lulamba naye ne bateekawo representative democracy nti mugende mutukiikirire muteese. Kati gwe okutta obuyinza bw'ogamba omuntu nti chairman wo ow'okukyalo w'amaanyi naye omulese ayinza n'okulonda ekika kyonna nga ke kakiiko gasimbagane ne bannamawulire. Charles, kakati ensonga y'okulonda obukiiko biki ebirina okwegenderezebwa nga tulonda obukiiko buno kakati mu bukulu bwabwo ku byalo gye tuli? The local council what you call LC evamu RC so RC bazitanga resistance council. Yes, but ekigendererwa ky'okugireeta kyali ki? Because you see the lie obulimba obwaliwo then was nti bali bazza obuyinza ku kyalo. That was incorrect. Bakiikirirwe bamanye n'ebigenda mu maaso. That was incorrect. NRA ewambye obuyinza Kampala nti ebuuza ku kyalo. That was incorrect. The National Resistance Army bwekola the National Resistance Council eyabwe emunsuku bayagala yafuuka parliament and obuyinza president Nkulu Museveni yabwesigaliza n'afuuka speaker. So for the first time you had a president atenga a speaker, right? And the deputy of the resistance council y'omunsuku Alhaji Kigongo n'afuuka deputy speaker. Now kati bayagala okugigaziya tebagenda mu kalulu ka RC kutondawo NRC. No, bagenda mu kalulu ka RC kugaziya NRC. And okugaziya NRC bali beetaaga electoral college. Right? And the electoral college okugifuna kyobala abayagala balonde from RC1. Objective yali to form the electoral college. Eronda ki? Eronda the NRC bwe banagatta. You see, because the Bannayuganda tebalonda Kigongo. One as NRC member, two as deputy. Tebamulonda. And that was the most important. Yali omukulu. Bakiza Besijabo, they were NRC, they were members of the NRC. Amaje gaina. The NRC ava mu nsiko bagigaziya bugazia. Ate yeyongera yo in NRC another 5 years.
simanyi obo ntega kyentegeeza so eyo ye basis ya RC teyali yakuddiza maama wo ne taata wange ne maama wange obuyinza no yali yakubafuula electoral college to expand the NRC kati wojira with the local government. Now with the local government the lie is ntibazaayo obuyinza eri local government councils, decentralization. No, tekyali kuzaayo obuyinza mu local governments. Ekigendererwa kyali kulemesa Buganda kyeyali eyogera ku kya federal. You get? No, I don't want to federate. To federate means we are a power. You see, tabakuwa buyinza in federation. In federation it means go you know buyinza. Kati nga Uganda we you know buyinza bwayo ne kanjagala kukolagana ne Tanzania. Ni mukanya gwe no wayo central bank yo no na waye ni mukola central bank emu simanje obonte kyentegeeza power moves from the periphery to the center kati onagamba no we are going to federate we are going to decentralize bidandi so kati also can idea then no ko gamblinga with how you are going to federate so it's a lie but let me look at the and that lie museke kwa president wa chala president aja kuogera OLC ngatana akumwa permission. I want to believe it. You want to believe that really? Chali siongera kona chino. You want to believe nti RC. Anti katenga is selai. Yongera kona ila endala. Olwaleero tuli mu kwagala okujjuza ebifo bya iyala. Tewali teeka ligamba nti kakooza n'amara gye baavudde nti aba NRM wakabe balina okuddayo mu rules of procedure tekirimu. Okay. Na kakati ekizibu kya Uganda kiri nti mu biseera ebyo bwe balondera mu RC abantu chairman talina buyinza mugamba itselai bobo gamba nti itselai nti president asobola kwogera ngo wa LC tamukkiriza itselai bobo ngo gamba nti itselai fine soon the LC1 aja kuandika prerogative of mercy bakuje mukomera kakati the ebiseera ebyo mu LC system a thief can't vote a thief then mu biseera ebyo ngo omubbi talonda mubbi. Do you know why? Because omubbi ali atya nti bwalonda omubbi aja kumubbako byabye kati nga talonda mubbi. But now a thief votes a thief. Why? Because kati omubbi kati ayina capacity kukubbako by'omubbyeko is sure no kunyaga. That's why you see there is this quarrel. Tugenda kulwanyisa corruption. Oli gwada bakozesa okubba tulantu amukutte. Kisimama amukutte gumba ne mukozesa. Fe twagala mukwate gumbade nga temubba naye. Gumbade nga temubba naye tryento bamukutte omubbi. But this is your agent is one of you. No kumukwata nga temumukutte. The problem with Uganda is nti politics za Uganda one justifies. You can't justify your goodness by another person's wrongness. Ekirungi ekimu tekikola bye. No. Gwenoga nze ndi mutuufu olw'okuba oli mukyamu. Beera mutuufu because oli mutuufu. In other words, laga obutuufu bwo. So naye oli agamba nze siri mubbi olw'okuba oli mubbi. So obukulu bwa LC buno bwe buluwa era bugenda kugasa kyaba kati mu ebyo byonna byogedde ekinu kimanyi eshekuru kakati bobo ogenda kugiyonza watekemu ebinyobwa sekule NRF wamu efuwamu the contradictions eziriwo chola erwana yokka tukoze constitution ayeturwana nayo olutwala leta decentralization ate n'obizza ogamba abantu babere n'obuyinza obwabo ate n'ogenda yo obubbi n'ogenda yo obubbi ne bwokalo oyagala obubbi in other words esekulo gyo yagala oku ekintu kyo yagala osekuliramu ebikyafu ebiri mu tofaayo wakiri bugende mu maaso tofaayo
chola afuwamu ne mugenda maso, that is better than okumugenda mu gasimba gane ne banna mawulire.